Okola Chemwenda Nyogo Weneyo Kumideko LMTV. This is your show, that Cinema Flavor. Wetukutusizako ebifa mu filming industry. Chichi chobo yagala okumanya. Exclusive interviews kuba celebrities bo abali mu filming industries. But actors home and abroad. Chichi chobo yagala okumanya. Tuba tukutusako trailers, behind the scenes, red carpet, nebidala bingi nnyo. So long as everything concerning cinema world, wano okaku Cinema Flavor. My beautiful names are BRITAH RAYES. Ninga lelo nga omukimanyi buli lunaku tutambula n'aba King Montage era nga batutekamu enthimbi okulaba nga show in the Cinema Flavor ekutusibwako bali awo nankulabye ku bitaala ku Prime Plaza level 3 shop number D04 bakafulumu photography videography gwenna mukwana ali eyo oyina mukolo ki kwanjula introduction birthday chichi koko shower mukolo ki oyagala commercials bakubire ku 0755 31 17 31 obogende wali ku social media zaba King Montage ku Instagram, Twitter, Facebook, everywhere oja kubanga obafuna ninga temwerabira mbawo wano okuwa updates ng'olwalero njagala nkube nga kutusaako tube nga tucelebratinga mwana muwala nga she's one of the top talents zetulina mu Ugandan filming industry. She's so talented, one of the most beautiful ladies between waneno, be it media personalities, newali mu cinema world. She's one of the talent. Njogela ku Diana Nabatanzi nga mumanyidde mu filmuji omuli entununsi omuli Mistakes Girls Do era nga mwana muwala oyo presenter ku BBS Telefina TV y'Obwakabaka era nga mwana muwala ono njagala kubanga nkutuusako biography we avudde wa yatandikira wa ajjate okuba waali wano okawuka ku Cinema Flavor wokisanga ngenda kubanga mbatuusako profile y'omwana muwala ono omukyala akyasinze okuba omulungi wano mu media personality mu ba actresses betulina wano mu Uganda. She's one of the actresses who is worth being celebrated. Era nga akuzanyidde film nyingi nnyo omuli Nambolovu, omuli Akali Amagwa, omuli Mistakes Girls Do n'endala nyingi nnyo era nga azanyirawo mu kibiina ekya Aromatic Production ekikulibwa omwami Ahmed Rubawa ng'ogattako n'ekibiina kya Trust Films. Mwana muwala ono ali talented mu nsonga ezo era nga takoma ku ekyo. She's a media personality era nga akola ku TV emanyikiddwako nga BBS Telefina nga akolera show emanyikiddwako nga Kiri Kitya takoma ne ku ekyo. She's a modulator era nga ku show emanyikiddwako nga Kasukali akola ne ku Yugawood show era she's an essayist takoma ku ekyo. She's an entrepreneur era nga mwana muwala ono yazaalibwa mu mwaka gwa 1990 20th of May awo mu Kampala, Uganda era nga abazadde be bamanyikiddwako ng'omwami Magara Fred n'omukyala Rosemary Nanteza. Mwana muwala Diana Nabatanzi mwana eyeddira olugave era nga Muganda ddala oba okitegeera omwana ono mukyala. She's very beautiful era nga be bamu ku wano kuba ba presenter betukyalina no mu Uganda ranking abakyala bakyasinza obulungi mukazi mulungi ddala nga tugenzekaawo Diana Nabatanzi yasomera ku ssomero erimanyikiddwa nga St Elizabeth Primary School era nga eyo gye yamalira primary ye we yavaayo n'agenda ku St Mary's Nsuuba O-level eyo gye yasomera O-level ye era we yafunayo certificate ye neyeyongerayo ku ssomero lya St Joseph Centenary School ng'eyo gye yamalira A-level ye bwe yavaayo ne yeeyongerayo ku ssomero erimanyikiddwako nga Kampala University ng'eyo gye yasomera diploma ye in journalism and mass communication. Bwe yavaayo ne yeeyongerayo ku Ndejje University ng'eyo gye yakusomera bachelors in business administration. Mwana muwala ono ebintu bya TV bino yabitandikira ddalako ebbanga eriweddeko awo era we yali nga akyasoma ebintu by'amawulire bino. She did her internship awo ku Christian radio emanyikiddwako nga Prime Radio era ng'eyo gye yatandikira ebintu by'okupasuwinga amawulire. Bwe yavaayo ne yeegatta ku Uganda Broadcasting Services Uganda Broadcasting Corporation ng'eyo gye
yakolerayo for 2 years. In 2016 yegatta ku BBS telefina era nga yajja ng'akola ku program ezaali zimanyikiddwako nga Wangula, ng'endala bagiyita Ye Wange, ng'eno yali show mikolo nambaga. Oluvannyuma bamugattako show emanyikiddwako nga Kiri Kitya, ng'era yebeerayo mu lunch time awo mu kaseera ka lunch. Mwana muwala ono, she's one of the talents eziri celebrated wano mu media, ng'era mukyala w'amaanyi nnyo ddala era nga mwana muwala ono presenter ow'amaanyi ku TV ey'Obwakabaka. Nga tituvuddeyo ntugenda mu media nga tuvudde mu media career ye ne tweyongerayo ku wali mu acting career ye. Mwana muwala ono ebintu by'okuzannya bino yabitandikira ddala ku myaka emito ddala bwe yali ng'akyali muto. Era okusinziira ku mboozi ya Nabatanzi atugamba nti nno ewaabwe taata we yateranga okubagulira zino mike oba muzimanyi ziri awo nga batandika okumimikinga awo aba presenters ku ma TV, era nga n'ebintu bya katemba bino yabitandikira ddala ng'akyali mu ssomero. Yateranga okwenyigira mu praise n'okuyimba ng'akyali mu ssomero, ng'era kussa n'okuzannyira emizannyo egyo gye bazannya ku ssomero, era nga yali yegatta mu ebyo MDDs oba kiyite music, dance and drama. Bwe yali mu vacation ya 2016 mwana muwala ono yatandika okugoba ekiroto kye eky'okuzannya ebinnauganda, era nga ebintu by'okuzannya bino ebinnauganda yabitandikirawo mu aromantic entertainment nga we nabagambye ekibiina ekyo kimanyikiddwa nnyo mu kufulumiza bufirimu obw'omukwano, era nga mwana muwala ono yakuzanyira bufirimu bungi omuli Sikola, omuli bwe batyo Call 122, House Arrest, The Maker, Bonjako, era ng'eno Bonjako yemu ku horror movie ezasooka okufulumira wano mu Uganda, ng'era yali ya trust film. Mwana muwala ono yafuna breakthrough ye mu bintu bino ebya acting nga bamaze okumukastinga mu seri eyali emanyikiddwako nga Nawolovu, nga seri eno ya premieringibwawo ku Bukedde television, era nga ze zimu ku series ezamuwa breakthrough n'abantu okumumanya kwogatta ne BBS okumuwa omulimu. Okuva eyo mwana muwala yeyongerayo okulabikira mu projects ez'amaanyi omulinga Entunnunsi, ng'eno nayo seri yamutunda nnyo. Mwana muwala mwe yakuzanyiranga Meloni, era kyamufuula ow'ettutumu, nga neyongerayo yafekyalingako mu firimu mu seri emanyikiddwako nga Mistakes Girls Do, ng'eno ya producingibwa aba Limit Production under director Mulinda Richard, era ng'eno series ezimu ku series ezikyatunze okutunda. Mwana muwala ono yakuzanyira mu Mistakes Girls Do nga Nina. Mukyalo ono seri yamufuula ow'amaanyi ddala, era nga yafulumibwa aba Limit Production. Neyeyongerayo n'afeaturelingako mu seri emanyikiddwako nga The Honorables eya John Segawa, yafeaturelingako mu gundi eyo nakyo kyamwongera okufuuka ow'amaanyi. Mwana muwala yeyongeddeyo n'okuzanyira bufirimu obw'omukwano obw'amaanyi, ng'era nga buno buli under aromantic entertainment ng'omuli Akali Amaggwa. Nayongerayo n'akuzanyira n'akalala kati right now ali mu featuringa mu firimu emanyikiddwako nga Batenda. Mu 2018 ne 2019 mwana muwala ono yali nominated mu Uganda Film Festival, era nga y'omu kuba yali nominated mu Uganda Film Festival nga Best Actress of the Year, ng'omukyalo ono yakuzanyira bulungi nnyo kyebava bakola ki bamunominatinga. Mukyalo ono alina foundation, Nabatanzi alina foundation emanyikiddwako nga Trans Foundation, ng'eno yakuyamba abantu abali mu abantu abatalina mwasirizi, era ng'omukyalo ono mukyala w'amaanyi nnyo, era nga she has inspired very many young generation of journalists
ng'ovudde ne kwekyo wali mu nsika y'ebyemizannyo mu bintu bya katemba bino. She has motivated very many people era nga bangi tumulabiddeko nnyo nga tweyongeddeko wali mu bulamu bwe personal life. Mwana muwala Diana Nabatanzi alina personal life ye era ng'ebintu bya relationship bino ye tatira bikuumira mu media. Ate nga mwana muwala ono Diana Nabatanzi of recently wabaddewo eŋŋambo ezigenda mu maaso n'okuspreadinga mbu ye n'omuyimbi amanyikiddwako nga Mr. Lee ng'ono ayimbira mu kibiina eky'aba B2C Soldiers omuli Julio omuli Bobby Rush nga babiri bano bagamba nti babadde beeyagala era nga waliwo eŋŋambo ezaali zirumaringa nti ababiri bano bagenda kubeera nga bakyala wagenda kubaawo emikolo. However much Zahara Toto yavayo n'abagamba nti ekyo tekisoboka era ye ne Mr. Lee ba mikwano nnyo era nga tasobola kumuwasa ne waba yandibadde wakumuwasa Diana Nabatanzi mukyala mukulu ku mukwani ku Mr. Lee era singa byabadde bituufu yandibadde ng'akola ki abaera abimanyaako. Ebintu bino tebisobokera ddala. However much bana babiri bombi Mr. Lee ne Diana Nabatanzi bombi tebaavaayo ku kiriyalinga air ku ŋŋambo ezaali zigenda mu maaso n'emikolo mbu bagenda kukyala oba Diana Nabatanzi okutukiriyalinga nti bantu bano baki beeyagala. Tebaavaayo kukyogerako. So mu nsonga eyo okusirika kwabwe kwalaga nti ababiri bano waliwo ekigenda mu maaso, waliwo eŋŋambo ezitambula naye nga Diana Nabatanzi ne Zahara Toto oyo yahostinga show emanyikiddwako nga Anikati ensibuko y'amazima n'obwenkanya bagenda mu maaso n'okubeera n'olutalo ku social media nga babiri bano eno balina beef nga Diana Nabatanzi abagamba ovaayo otya nga ggwe omuntu obeera ta presenter nodda ku show n'olyoka ovulumirira presenter munno n'olyoka omwogerako ebigambo byotalinako clarity. Lwaki bannammwe mubeera mubasagula mubogerako ki kalebule naye nga mwana muwala oyo ensonga zineki ne Mr. Lee awo wetuyimiridde ababiri bano bukigambibwa nti bakola ki beeyagala naye nga ate emabega kaawe era nga wayisewo ebbanga waliwo baafulumya mu mawulire nti Diana Nabatanzi alina abaana babiri. However much yavayo n'akiriyalinga nti ye talina baana era tazaalangako era ensonga z'abaana abo Diana Nabatanzi yavayo n'atukakasa nti takola ki talina baana. Mwana muwala ono ebyo byebimu ku bimukwatako era ng'akuzanyidde film nnyingi nnyo era ng'akyali mu kibiina ekya Aromatic Entertainment nga be bamu ku ba actresses be balinaawo ab'amaanyi kosa ne mu nsi Uganda. Wano mu Uganda ba actresses be tukyalina wano ab'amaanyi. Diana Nabatanzi, she is a media personality, TV host, radio personality, assist. She's an entrepreneur era ng'akolera show ezikyasinze okunyuma kosa n'okuzanyira love scenes n'ebirala bingi. Mwana muwala oyo byebyo bimukwatako Diana Nabatanzi gwe wenna ali eyo nga she's your idol, she's your role model. Mukwano abantu batoba naye okutuukako waali awo atobye era akikoleredde ebyo bye bimu ku bimukwatako Diana Nabatanzi. I remain Bridget Rayes naye nga nabagamba nabasuubiza okuba nga mbatuusako wano buli actress wo actor wo favorite movies blockbuster movies kiki ekyakafuluma trailers byonna nja kuba nga mbikutuusako wa red carpets exclusive interviews wano kuba actresses bo home and abroad tujja kuba nga tukutuusako updates buli ekiba kikwata mu filming industry wano okawo bisanga ku the cinema flavor naye nga bukwano webalego wenna abadde atufollowinga okuva gye twatandikidde paka wetuli waneeno okola kyassanyu nnyo ngo wenna subscribinga ku channel yaffe eya LMTV Uganda no likinga no sharinga link no gamba bukwano za I can't miss the cinema flavor with your girl BRITAH. Thank you so much era nga ekyo kyembadde nakyo olwaleero nkyakutuusaako n'ebirala bingi nnyo tova ku LMTV tova ku cinema flavor
yongera okutwekumirako era nga bwobanga yeno first time yokubanga otulaba genda wansi awo maaso wansi o subscribing bomala okusubscribinga leave your comments below in the comment section osobola okuŋŋa nti Britanzi njagala ontuusizeko ono actress wange oba no actor wange nze nja kuba nga mukutuusaako details biography we nja kuba nga mbikuwa wanooka mu cinema flavor wojja obisanga naye nga towerabira tubadde battekamu ensimbi abafuba okulaba nga show yo ekutuusibwako biba King Montage akugambye gwe wenna mukwano ng'olina mukolo ki kwanjula introduction kukushawa kiki oyagala kubanga olanga bizinesi yo oyagala bakolere ebintu ebiri excellent ebiri wow ebintu simanyi kubanga bawulira erinnya King byebintu byakola byebyo era nga bawulira King Montage yo ajja kubanga akutuusako ekyo kyennyini exactly kyoyagala munoonyekaawo ku 0755 31 17 31 oba ogende wali ku social media za King Montage ku Instagram ku Twitter ku Facebook ojja kubanga obafuna oba ogende wali enankulabye ku bitaala ku Prime Plaza level 3 shop number D04 bajja kubanga obafuna gwe mukubire bukubizi kasimu booking ajja kubanga kutuusako exactly ekyo kyennyini. My beautiful names are RAYES. I sign out. We love you. Thank you so much.